ensi egenda kutujjukira n'ebyo bye tusazeewo okubaako bye twerekereza naye okubaako bye tukyusa. So kati abamuli ffenna gye tuli olina okubeera observant kyekisooka n'orealizinga nti wano waliwo audience ne audience entowereddwa bweza muki mukisa kyova ndowooza ffe twasalawo ndugamba ka tugende mu keesi ya Cephco ng'abaana weebali pati zonna ziina kyezirina kyezikola okontributinga naye teziri wamu tugemumalizanga naffe tuli basiru bw'otunula abawala bonna bakaayana baagala Cephco kitegeeza baagala kujjayo Cephco nga bakoze n'ezittiimu bakozingangako naye tegunnaggwa lwansonga batuwadde buwebbeeyo tugenda kweyongera newa complainant I think mu nnaku nga 2 tugenda ku withdrawing omusango ogwo officially webiggwa kino kigamba bloggers mwenna gye muli because tetulina regulating byonna tubikole naye teweerabiranga mu bintu by'okola kubaako bulamu bwa muntu bw'okyusa bane mbabuuzaako abali ku YouTube page HK Media kimpa essanyu ekisooka wendaba abavubuka nga wasoma amawulire saagasoma nnyo nsaaga mala naye kimpa essanyu okulaba nga abavubuka tulina alternative platform bwe tusobola okukola omulimu gwaffe ate ne tufuna ne ku ssente because YouTube is money. So bampita Simo ndi wa mawulire nkola ne BBS Telefina nina YouTube channel bagita Simo official ekyasinza okukola abantu ba aromantic kikakasaako lwansonga nti mu bulamu obwange njagala nnyo okwawukana nakuba olumubigaana naye ngezaako nnyo njawukane ndowooza movies kyekintu ebimu abannayuganda bye batafaako naye right now twogera ku industry nene erina abantu abalina following is movies so kati njagala nnyo okutunula ku bantu awali abantu naye nga abantu tebafaawo tebafuddeeko kubeerawo bwojja tuna ne mu keesi eno we yatandikira abantu bali tebagifuddeeko tebagiwa nnyo muliro nga era bannamawulire abasingako olunaku wali owuma abasinga bagenda ku National Theatre wano tebaakola ki tebajja so kakati mu mawulire ebiseera ebisinga olina okubeera observant kyekisooka n'orealizinga nti wano waliwo audience ne audience entowereddwa bweza muki mukisa kyova ndowooza ffe twasalawo ndugamba ka tugende mu keesi ya Cephco okoze kyamaanyi nnyo naddala ku nsonga y'abaali balwanagana nga balemeddwa okwegatta ku lwa munnaabwe njogera ku bakyala Joey ne munne Simo kikiggwe muli kiwatuula n'olowooza n'ogamba nti kati kankolere ku bantu bano keesi eno okusobola okumuvinga tugiwangule kakati kyolina omumanya kiri kimu tuba tukola amawulire tusooka ne tukola Cephco bamukutte ku poliisi n'oteekayo emboozi eyo bamututte mu kooti n'oteekayo emboozi eyo bamumye ebbeeyo n'oteekayo emboozi eyo naye owamawulire singa oripootinga keesi stories ezisukka mu 4 nga tezirina progress tuva ku bannannyini mboozi ne tudda kuggwa reportinga time yatuka nga tetukyayina mboozi oba okitegeera ng'abaana weebali pati zonna ziina kyezirina kyezikola okontributinga naye teziri wamu tugemumalizanga naffe tuli basiru bw'otunula abawala bonna bakaayana baagala Cephco kitegeeza baagala kujjayo Cephco nga bakoze n'ezittiimu bakoze ttiimu naye wogenda okumaliriza nga bye balwanirira Cephco yamaliriza nga alina obuzibu kakati ku ffenna abamawulire abaaliwo ndowooza waalina kubeerawo omuntu omu ne bwe sandi kikoze osanga hade yandikikoze hade bwe yatandikikoze divorce yandikikoze cruise yandikikoze so kyekyali kirina okukolebwa mu kaseera ako maybe nze nasangibwa busangibwa mu kaseera katuufu mu ssaawa ntuufu but I think anybody yali asobola okukikola mbaddeko ku shows n'okuba n'ogenda ku live nga ni ku TV n'embeera ne mutuke nensigala nga ntambuza bigende nensigala nga ninnya boda nenkola show nefuna views ezolowooza nti z'amaanyi era nensigala nga ninganga bwenkola ki bwendi so kakati bino bye tukola ensi egenda kutujjukira n'ebyo bye tusazeewo okubaako bye twerekereza naye okubaako bye tukyusa so kati abamuli ffenna gye tuli abantu bye tuweereza baagala nnyo obukuubagano gundi avumye gundi babyagala nnyo naye otime wetwetaaga okugamba views kanzireke nkole ekyenja okuba nago mawulire mu story zenkoze ku Cephco story yasinze otambula osobola otya okukwasaganya Fulfiga at the same time n'okwasaganyako ne Benson era naye n'omusavinga okuyingirako mu emabega w'emitayimbwa ensonga za Fulfiga zino it was much about kutegeera nti aloopye alina kyawulira otegeera ne baaloopye no balina ensonga so gye kyatandikiranga kituufu be baloopye balina sooka kukakkanako omuloopi awulire nti awangudde biggwe
bwe kyalina ku Benson yasooka n'agamba tagenda kukikola n'akizuula nti omukazi ali serious naga ne yeetondera omukazi ate omukisa ne gumukwata n'afuna ne ssente wa mama fiina ekyo ne kiggwa bwe kyali kuba amawulire bwe kyabadde ku Cephco lwansonga nti kino kigamba between me and you singa process gye twakola teyagenda mu maaso Cephco teyandivuddeyo wa buno obuwanguzi tubuwa Simo akera ku makya n'amobilizing ensonga zino gwenga gwe mu kiti ekyamawulire kikuteekawa simanyi nze siri mulungi wakweretinga naye ekyeŋŋamba nti nze kyekimpa nti nange ku linnya lyange mu mawulire maybe ndina kyenkoze osanga ndowooza mbadde ndi practicinga mwale for 6 years nenyinza okumbadde sina kye nali nkoze kikwatwako ate nga bwe nasoma amawulire byonna nabisomeramu kati ndowooza ntandise kyekyokka temuli kyamaanyi nnyo naye kutandika nti at least fine ntandise okukola tulina okuinforminga tulina okuentertaininga naye tulina n'okukyusa obulamu bw'abantu kyova nti nze wembeera ku TV nze omu ku bapresenta abakyasinza okwogera ebyekisiru but I make sure that wakati mukwogera ebyekisiru omuvubuka oyagala ebyekisiru ate mubuulira ekyamagezi and nebaza Katonda nti buli gwensanga ngamba Simo nkwagalako nti noobuulirira ebyekisiru tabyogerako kitegeeza atwala kisembayo nti abantu baagala nnyo okuyiga mu bulamu abantu baagala nnyo okuyiga tokyerabiranga wakati nga ensi abantu bali mu kuseka bali mu kukola ki teweerabiranga ku educatinga kino kigamba bloggers mwenna gye muli because tetulina regulatinga byonna tubikole naye teweerabiranga mu bintu by'okola kuba ku bulamu bwa muntu bw'okyusa views zigenda kujja leero n'enkya zijja kubeerawo SB4 omu ku blogger basinga obunene ekimutadde waali yakyusa obulamu bwa Clever gye weyamala okyusa obulamu bwa Clever gye naye obulamu bwe bwakola ki bwakyuka bangi abakola dola 3 nkola 10 naye nga teri akumanyi nga ne channel erina kumala kujogera nti nze wa channel nkugambe nti yo channel ng'ekuba naye nga omuntu simumanyi nga just ebirungi biri eyogerera ku bikole gwe kola ebirungi tulekerawo okubeera driven by views tulekerawo okubeera driven by money Cephco avaayo maama naye bamutadde kiki kyogenda okwogerako n'omwana ono nga avudde taski yaffe ne Cephco simu meeting ako ng'omuntu because personally ku TikTok nnako account but sikola bino bifuula muntu popira ku TikTok because TikTok eno banga okola nnyo challenge ngo involving your face sibikola so account yange si y'amaanyi nnyo so simu meeting angako naye tegunnaggwa lwansonga batuwadde buwebbe tugenda kweyongera ne wa complainant I think munaku nga 2 tugenda ku withdrawing omusango ogwo officially webiggwa Cephco sina kye mwagaza kirala ojja kuba otuukiriza obubwo tulina ebyokukola ebirala bingi so kijja kubeera gyali okusala okukyusa obulamu bwe okusigala mu kaliya y'okuvuma naye nze ndi omu abagamba nti okuvuma tisikaliya obadde muzadde mulungi eri famire ya TikTok yonna okutwaliza awamu kubye balabyeko kati era sinkusabye beera omuzadde omulungi mu famire ne ya TikTok ku baana abasigadde abalowooza nti content ono abadde alina kyasobola okubatutumula nina ekintu kyentera okukola nga nkola show yange ey'okuma kibagita sumulula saawa mpaka saawa 3 sisaawa abantu kundaba era nsobola n'okulagira nti saawa zino ze tuliko ekyenkya ku bukedde gyekiri ku budde buno bakasuku kwebali you supposed to watch me ng'onjagala naye kati omuntu awulira nga Simo obwe mundu gusoose okundaba making sure nti mu ssaawa 2 zembeera ku mpewo nfunayo eddakiika ezo 2 ne nkugamba ebigambo ebigenda okyusa obulamu bwo indati n'enkya wezza wekka byonna nyinza okukola exaggerating n'enjogera ebyekisiru bingi but I make sure that njogera ekigambo kimu wati omugezi teetaga bigambo bingi so omuntu ayagala guidance abantu gye bali baffe gye bali n'abalala gye bakola ki gye bali because teri alina budde bugenda kutuuza tulina onoonya ssente na family ez'okulabirira so tetuyinza sigenda kukola platform yakubuulirira abantu era tebajja nabbira abantu baagala babuulirira naye maybe batuwongere bwongezi mukisa kutuwuliriza mu bingi bye twogera bajjemu ebituufu banaffe siffe bagezi abasembayo siffe nkale